Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Obulamu bwaffe obulungi nkwaniriza ku lutimbe lwa Free ABN nate program Julira Mukama egobye awo mu ddiro lyo awo ku lutimbe lwo wennyini. Nze Dembe Habert Sekanyumiza omwanjuzi wo era tuli bamukisa nate mu studios okubeera muno omugenyi waffe mukyala Naome Ssenvuma. Tugenda kubanga tuwulira obujulizi Yesu Kristo bwamusaasidde, bwamusitudde, bwamukozesezza okutuusa olunaku olwaleero obulamu bwe, engeri Mukama Katonda gy'ali naye. Era nzikiriza nti nno okuyita mu bujulizi buno bwagenda otuwa ojja kubaako ne byoyiga kabe kasinge ebiyinza n'okusitula naawe kennyini n'obaako n'emirimu egy'amaanyi mu Bwakabaka gy'ojja okuba nga okola. Mukama Katonda akuwe omukisa. Katugende butereevu. Nyabo, lamusa ku mulabi waffe. Kulamusiza muganda waffe mwannyinaze atulaba. Nsaba Mukama akuwa omukisa ng'olaba era ng'otuwuliriza. Byonna by'ogenda okuwulira n'okulaba bibeere bya mugaso eri obulamu bwo obw'obukristaayo n'obulamu obwa bulijjo. Amina. Mukama waffe yeebazibwe. Tuweereyo essaala eggulawo. Katwebaze. Omutukuvu Katonda waffe omulungi ow'omu ggulu, tukwebaza kubanga otuwadde omukisa okubeera abalamu olwaleero. Twagala okwebaza kubanga otuwadde omukisa ogujja mu maaso g'abantu bo be watonda okuweera obujulizi olw'ebyo by'okoze mu bulamu bwaffe. Tukusaba otuteeketeeke, otukozese olw'okubuulira abantu bo ku bukulu bwo, ate era tusabira n'abo abatulaba era abatuwuliriza basobole okubaako kye beetwalira mu ebyo bye tugenda okwogera. Era nkusaba nga nkwegayira obulamu bwabwe nabo obukyuse, byonna bigenda okuggwa nga bakunywereddeko obutatunula wantu walala wonna olw'obuyambi, naye batunuulire gwe Katonda. Era nkusaba programu etambule bulungi, Free ABN ogiwa omukisa, ogisitule. Buli kintu kyonna ayi Katonda waffe kye tukola mu bulamu bwaffe obw'oku nsi kuno kibeere kya mukisa era kituteeketeeka olw'Obwakabaka bwo obugenda okujja. Kwe kusaba kwaffe okuyita mu linnya lya Mwana Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Amina. Agulumizibwe atenderezebwe Mukama waffe Yesu Kristo. Eno program Julira Mukama eweereddwayo okubanga tuwa obujulirwa obwa Mukama waffe Yesu Kristo engeri gy'akola obulamu bw'abantu. Nzikiriza nti naawe atulaba awo olunaku luli kyolwo kabe kasinge naawe olirabikako mu kifo kyekimu wano we tuli nga gwe ajulira Yesu olw'ebirungi by'akoledde. Tugenda kuwummulamu katono nnyo bwe tukomawo tulyoke tutandike okutegeera omugenyi waffe gy'avudde ne wano watuuse okubanga atusazeeko mu studio ng'enjogera y'abavubuka bw'eri ebiro bino. Tovaamu mutudde. Twebaza Mukama. Ogwo nno si mukisa gw'amaanyi kubanga abantu b'okufa bafiiridde ddala ne mu ggwanga lyaffe lino lyennyini. Bafudde naye ffe tetufiisanga ate tetulwazanga nti ati ali wali ku bed rest taliino. Abamu tusenga twafa dda waffe tuli bamaama nga ate ffe bataata. Buli omu w'oli osaana aweenenye mu mutima gwo osobole okufuna obulamu obujja. Ndabanga Mukama ayogera naffe. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Lugero lwa Yesu lubulidwa wonna
Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummulamu. Era kaakano katugende mu bujulizi mukyala Naome Ssenvuma bw'atuleetedde tumanye ebyo Mukama by'atuteekateekedde okubanga tujja mu mboozi ye. Nnyabo Naome, tutandikire wano wennyini otubuulire lwaki ozze mu studio za 3ABN. Sebo nzize mu studio za 3ABN kubanga nasuubiza Mukama nga embeera empitiriddeko n'embeera nga mugamba nti Mukama bw'onaakinkolera nja kuweera obujulizi mu maaso g'ekibiina ekinene. Amina. Mukama mwebaza kubanga ampadde omukisa okusobola okumujulira mu maaso g'ekibiina ekinene kyekindeesesa. Ate nno bw'otuuka ku TV sina kibiina wano, just ensi yonna buli muntu abana ne chance esobola okuteekako TV aba asobola okuba nga akwota buliro. Yesebo. Agulumizibwe Yesu. Amiina. Bujulizi ky'obwo bw'otuleetedde, tandikira wali eri omukyalo ono Naome yaani? Omukyala Naome Rugwiza Ssenvuma mukyala mukristaayo. Mukyala mukristaayo mu Adventist ava ku kyalo ekyebugema ng'eyo ye waffe ku kyalo Esebo. Naye nga kati ndi mukyala mufumbo nga nafumbibwa omwami Ssenvuma Geoffrey. Lye linnya Ssenvuma. Yesebo. Nga tubeera Najeera. Yesebo ne famire yange ng'era nsabira ku SDA Church Kampala East. Yesebo. Tubuulireko kaakati famire ye eri eti olina abaana? Nina abaana Sebo era nga n'obujulirwa obundeese wano olwaleero newankubadde nga nina ebintu bingi Katonda by'akoze ng'era bwe ntandika okuwa obujulirwa sobola kumala. Naye obujulirwa bwe Katonda bwansobozesa okuwaayo leero era bwansobosezza era bukwata ku omu ku baana abo. Amiina. Esebo. Mukama yeebazibwe. Mukama mwebaza yampa abaana 4. Abawala 3 n'omulenzi omu. Otyo. Esebo. Amiina. Tubulire ku kukula kwo okulira ozaalibwa mu Baadiventi, ozaalibwa mu Bakristaayo, Yesu kwegamba atandika ddi okulabika mu bulamu bwo? Sooka otubulire wakula oti empisa yali eti awaka? Sebo nakulira mu maka ag'Abadiventi. Sebo. Naye saafuna ku mukisa gulaba ku taata wange. Yafa nga ndi bebi. Nesimulaba kera okuleka mu bifaananyi saamulaba kwera simumanyi. Naye nga yali mukristaayo? Taata wange yali mukristaayo ow'omu ba Anglican. Mu ba Anglican? Ekitegeeza maama yeyasooka Namirembe. Maama teyakyuka bukyusi. Maama wange okugenda okufumbirwa yava Bugema. Era mu maka g'omusumba Ezra Mpisi. Esebo. N'afumbirwa tata wange yali abeera ekyebando. Naye nga tata wange mu Anglican. Ebyo byonna baŋŋamba bigambe kuba saamulabako. Naye nze kati tata waffe bw'afa nina baganda bange twazaalibwa abaana 8. Amiina. Esebo. Kama yeebalibwa. Nga nze nsembayo. Tulina mugalanda. Esebo. Kakati taata bw'afa embeera netabeera nnungi. Awaka. Maama n'aba nga tasobola ffenna kutulabirira e Kampala wadde nga waali waka nga tebapangisa. Naye kakati ebiseera ebyo jjajja yali avudde e Bugema ng'agenze ng'ali Nairobi kubanga abasumba batambula. Kati agamba maama nti abaana abo tojja kubasobola e Kampala mbadde nkusaba muddewa
Bugema kubanga yali yagulayo nga tannagenda kwe kugenda kwe Bugema ne mukulira Bugema yesebo kakati nze engeri gye nali omuto bino byonna ebyekyebando n'ebikisibimanyi era saabimanya era nze ewaffe mukyalo mmanyi nti Bugema ngenda okutegeera nga tuli Bugema iyo story mami wange yaginyumiza luvannyuma tubulire ku mpisa bwe yali awaka mu baganda bomunaana gwe mu Galanda bagamba abagalanda muba n'ekyejo kakati ngenda okula okutegeera abananga bakuze nga bavuddewo ewaka bali bakulu kakati nga tusigalawo bana wadde nga bajjanga naye kyemmanyi banjagalanga nnyo era bonna baali banjagala kakati maama yesebo maama okugenda e Bugema waliyo ate muganda we naye eyali abeerayo nga naye alina abaana babiri kati twakulira wamu nga tuli famire emu y'abaana 10 yesebo ne bamama babiri yesebo naye nga buli omu yalina awakaawe naye nga ebiseera ebisinga twabimalanga ffenna era abantu tebatwawula tebamanyi nti oba maama ono yazaala bano oba bali mwena bamanyi muli bawamu yesebo kakati ewaka twali ba kristaayo engeri maama kati biri ebyaba Anglican sibimanyi kuba saabiraba yesebo kati tukula nga tugenda ku church Ebugema university gye mwasabira nedda sebo waliwo church ey'Oluganda eya Besania church sebo gye twagendanga ne maama era obutafaananako n'ennaku zino Friday bwe yatuukanga ng'otandika okumanya nti sabbiiti etuuse nga buli kimu kiba kyanjawulo yesebo nga awaka wakyuka buli muntu naye n'owulira ng'obulamu bwo bukyuse tubulireko ku bintu ebyo ebyabangawo n'ogamba butuufu naawe n'otandika okwesunga sabbiiti buli kimu kyabanga kyanjawulo awaka wakyukanga kubanga walongosebwanga mu ngeri ate esingako okubeera ey'enjawulo esebo kubanga bwe zaaweranga 12 nga teri ayera teri agenda kukima mazzi teri akola mulimu gwonna sabbiiti yabanga etuuse kakati ebintu bino tutandika obitegeka Thursday ebinaatuyingiza mu sabbiiti yesebo abanaakyabya enku nga ziba zirina okubeerawo yesebo abanaakima amazzi omulabi waffe omulungi waliwo endowooza nti ino sabbiiti nti tulina gyetegekera ku Friday ng'enkeera ye sabbiiti of course ye preparations day nga bwe kyogerwa naye tugambibwa nti olunaku lwa sabbiiti tulina okulujjukira buli lunaku netteekawo eriri jjukira olunaku olwa sabbiiti kitegeeza ne ku Monday ne ku Sunday ne ku Friday ne ku Wednesday olunaku luno tubeere nga tulweteekateekera kati n'abafamire eno bo batandikanga ku Thursday ne bagamba ebitaasoboke tubikolere kati enkubi ki tubityabe tuleme kwekwasa nti obudde bwabadde tebumala otyo era nga sabbiiti eno egenda okuggwako ng'eddako olugoye lutegekebwa ku Sande luba lumanyiddwa nti gundi ojja kwambala lugoye gundi ekitegeeza gwe olugoye lwoba olumanyi lwogenda nga ziba zitegekeddwa sebo sabbiiti mama wange mwebaza kubanga yagiwanga nnyo ekitiibwa ng'era engoye eza sabbiiti tezikwatibwako kugenda ku mbaga tezikwatibwako kugenda ku wantu walala wonna zo nga zimanyiddwa nti ziba za sabbiiti era Mukama tukwatemu kubanga abantu bangi nnyo ebiro bino ebikwatagana n'ebya Katonda byo tebabiyawula nosanga olinga olugoye lwakoleramu tetuganye nti nomulimu abantu nga talina kasente kasobola kubanga asobola okwawula naye ate waliwo abantu ng'olugoye lwe ne waba nga alina ntono ng'amanyi nti akasuuti kange kano kamu kano ka sabbiiti sikazanyiramu sikatwaliramu sikakoleramu mirimu gya bulijjo biki naye kano ka sabbiiti kaleeza ekyo nange kimpa nnyo amaanyi era singa Mukama atusaasira ne tubanga tukikwata ne tubeera nga twetegekera sabbiiti ne mu ngeri efaanana bwetyo otyo tubadde okyali ku lugoye kakati era kyenjagala otegeeza abatulaba nti mama waffe yali talina nnyo kubanga nga bwe nkugambye tata saamulaba engoye tetwalina nnyingi nnyo naye entono ezo eza sabbiiti zabanga za sabbiiti esebo nga ezikyala nazo ziba zikyala nga nezisiibwamu zibeera zakusiibamu esebo yenjawulo webale ng'ate tenkanya mu katono kaalina naye ne musobola okubeera nga buli kimu kikwasaganya mu mpisa esaanidde otyo kakati nenkula awaka
nga bamaama nga batya Katonda. Yesebo. Nga batya Katonda ng'era ebikolebwa byonna. Kuba nzijukira nti bwe twazuukukanga nga tunakola kintu kyonna nga tusooka kusaba. Mukeera mu devotion on a daily basis ne tusinza Katonda awo buli omu kubanga ffe waffe twakula tulina program nga buli muntu amanya kyagenda okukola nga baba buli omu yamuteekateekedde dda omulimu gwe nga okimanyi ky'olina okukola era ffe nga bw'otuuka eka ssaawa 7 oyinza okulowooza tetukola mirimu kuba buli kimu kyabanga kyawedde ng'emmere yaliiribbwa ey'ekyemisana nga n'ebintu byozeddwa. Kati gwe omugalanda nga mulimu guki gwange gwalinga bali abakulu bakwatagana gire egyo otyo kwoza bintu sebo gwe gwayozanga essowa wawuliranga otya nga zonna bazikuteekera wali kyenebaza Mukama nga bwe nti mama wange yali atya Katonda nga tatuwa mirimu gitumenya era bwakulaba nti nno bwakulaba nti kijja kukaluubiriza ng'afuna engeri gyakikugonzezaamu kati esowaani bwe zaabanga nnyingi nga zisobola zooza nzekka nga maama gyakuyamba nedda oba mukulu wange wali oddako mugongo aliwo eyakwanguyiranga bonna banyanguyiranga lwa nsonga bonna bampanga protection bwe ntabuka n'ono ngwa bali bavaayo nga bandifendinga n'abamaama ate oli omulala ate bwewagenda ng'okula era bwe ki waka bwogenda ng'okula waliwo otuuka olinagamba naye naawe gundi kati olabanga Yusufu ate ye okwawukana naawe nti ate ye baganda be mu kifo ky'okumwagala ennyo ate olw'okuba kitaawe yamwagala nnyo ate bo baamukyawa bukyayi ne babeera n'ettima gyali ne batuuka n'okumukwata ne bamusuula mu kinnya ate ne bamutunda mu buddo kale ebya Yusufu byo byayawukanako naawe ebya Yusufu byayawukana lwa nsonga mu bintu mama bye yatugambanga yatuyigiriza nnyo okubeera obumu obutabeera muntu ng'olina obujja ku munno kuyomba ne munno okulwana kale byabangawo kubanga tuli baana naye yabivumirira nnyo era teyabikkiriza kukula era n'atuwa example tataabwe gye yabawa ey'okusiba obuti wamu buli mwana asiba akaganda n'amuwa buli omwaka ke n'amugamba kamenye kati ne kagaana n'amala n'amuwa kamu n'akamenya nekamenye kamu era n'atugambanga nti mufubenga okulaba nga mukkiriziganya mufubenga okulaba nga buli kimu kyemukola mukikolera wamu kubanga awo bijja banguyira okusinga lw'ogamba nti nno gwe okola ebibyo n'omulala akola ebibye kale obukyayi nga obwali ewaba Joseph ewaffe tebwabeera era Mukama mwebaza nti tebuliyo n'okutusobola mukyali wamu ng'ekitole yesewo agulumizibwe Mukama waffe Yesu Kristo awo nga tetunaba kubanga tuvaawo kati awo Yesu Kristo omusisinkana ddi otandika ddi okutegeera Yesu n'ogamba nti no mu butuufu Mukama waffe neetaaga okuba nga nkyusaamuko obulamu bwange ng'era bwe nkugambye nti nakula mu maka ag'Abadvent Yesu Kristo nali mukkiriza okuviira ddala nga ndi muto kubanga siinayo kirala kye nnamanya naye nga empisa ezo ez'okukuuma sabbiiti ebyokusaba byonna nga mbimanyi nakula mbimanyi kubanga kyekyali nga bwe nkugambye nti kumakya twasabanga era nga tugenda okwebaka era nga tusaba era bwe tufuna challenge yonna nga mama waffe atugamba tufukamire tusabe Katonda ajja kukikola ajja kukimala so wakulanga omanyi nti Katonda yakola siganye of course kyengezaako okujjayo wano eno ngamba nti ffenna mu bulamu bwaffe teri muntu akeera ku makya nti yazaalibwa nga Katonda amumanyi olwokuba nti no Bayibuli egambye nti ffenna twakola ki tukoze nti tetusaanirira mu maaso ga Katonda naye gye tugenda mu maaso nga tukula ebirowoozo byaffe ne tusisinkana ekigambo kya Katonda Mukama Katonda alina engeri gy'ayogera mu bulamu bwaffe otuuka ekiseera n'olaba nga ekifaananyi kya Katonda mutuufu kizimbiddwa mu bulamu bwo n'otandika n'okufuna eri entiisa egamba nti sijja kikola kino kuba Katonda alaba ne bw'obeera wekka n'ogamba nti wano sijja kukikola kino kubanga Mukama Katonda wange akola ki alaba awo wenjagalira ddala awo buli ddi lw'otandika okutegeera nti Katonda gy'ali Katonda akola Katonda alaba Katonda ngera bwe nkugambye mbadde nkyakujjira kubanga lugendo obukristaayo lugendo nkula
kakati tutuuka mu 98 nali mu senior 2 maama afa. Kati maama bw'afa nzijukira nalina mukulu wange gwenzirako omulundi ogwokusatu naŋŋamba Naomi ensi etwasamidde naye tutunuuliraani Katonda kubanga nga bwe nkugambye nti taata tetwamusaamulaba so nga ate ne bana era abaliwo kubanga bali abana bo baafa abakulu abasooka abana bo kati tebaliiwo kati nga tusigadde abato ate ne maama abaddewo naye akoze eki afudde. Kakati njagala olowooze ku mwana owa senior 2 afiiriddwa maama we gwabadde amanyi nga gwamanyi nti buli kimu ku lusegere katirira Mukama omwami waffe omulungi awo wennyini we tugenda okutandikira ekibuuzo kyatulekedde kuba mwakafaananyi oba teebereza oli mu senior 2 wakula taata tewamulabako kati ate ne maama naye awummudde ogenda kuwulira otya bwe tukomawo bwe tugenda okutandikira tumanye Naomi yawulira atya ensonga bagikwasaganya batya muganda wa mugambye nti n'ensi etwasamidde baatandika batya ebintu okuba nga babikwasaganya. Mukama waffe Yesu Kristo agulumizibwe. Katukomewo tuula kalira tokwata ku TV. Ekibi bwe kyayingira mu nsi ne kiyinga obungi okwagala kwa Katonda kwasingawo nnyo. Ti mu biro ebyokununulibwa eddoboozi ery'obujulizi lyawulirwa mu bannabbi gamba nga Isaaya, Eriya ne Yokaana omubatiza nga liranga omununuzi. Ebiro bwe byatuuka omulokozi Yesu Kristo yazaalibwa e Beselekemu. Amaloboozi ag'obujulizi ne gawulirwa. Omwana atuzaaliddwa, omwana ow'obulenzi atuweereddwa ffe. Okufuga kunaabanga ku kibegabega kye era erinnya lye anaayitibwanga wa kitalo ateesa ebigambo, Katonda ow'amaanyi, kitaffe ataggwaawo, omukulu ow'emirembe. Ebiro eby'okuddako bwe birituuka Mukama waffe agenda kulabikira ku bire. Olina omukisa okujulira Mukama mu nneeyisaayo n'emirimu gyo nga bikulembera bangi okumulindirira. Tega program Julira Mukama ku 3ABN TV, obubaka obutajunguluddwa. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mu kaseera ako ak'okuwummula era naffe oluvannyuma lw'okunywa ku lwendo lw'amazzi katuwulira ate nate amaanyi. Nsuubira nti nno obujulizi bugenda kwongera ate okukwata kye batera okuyita faya. Naomi, maama afudde. Mu njogera yaffe ng'Abakristaayo awummudde. Akubadde ku lusegere, omwagala nnyo. Mwannyoko agambye nti kaakati ensi etwasamidde, ndabira ddala nga buli kimu kigenda okutandika okukyuka. Awo otandikira okukyuka okulaba Yesu, otandikira awo tunnyonnyole. Anti awo we ntandika okwetengerera kubanga oli gwe nali neesigamyeko. Kakati awo we tutandika okwetengerera. Naye Mukama mwebaza kubanga yali nga atulekedde omusingi omugumu. Amiina. Yesu Kristo. Weewaawo. Omusingi ogwo gwatuyamba okuyita mu mbeera etaali nnyangu. Kubanga buli kimu kyali kikyuse nga kakati ababadde badipendinga ku maama
tulina kudipendinga ku ba anko ba anti ebintu ne bikyuka naye Mukama mwebaza kubanga teyatulekerera era buli twafunanga obuzibu bwonna nga tulaba embeera eringa ekaluba nze nabeera nnyo ne muganda wange bamuyita Esther kubanga kati mama bw'amala okufa famire yaffe famire abantu abakulu bonna bali Rwanda esebo kati basalawo ne batwala ababiri abakulu ogwenzirako n'omulala omukulu ne babatwala kati eno ne tuba nga tusigadde ne maama oli owokubiri yesebo eyazaala ababiri yesebo naye nga tebo baali kati bakuluko kati nange ne mukulu wange omulala twalina n'omwami wa sisita waffe kubanga sisita waffe yali afudde naye ng'alese abaana kati abaana abo nga nabo ffe tulina obbalabirira nga tuyambako tata waabwe obbalabirira kuba yali tabasobola yali munnamawulire ng'abeera atambula tabasobola esebo obuvunaanyizibwa butandise okujja mu mikono gyo esebo otyo kati Mukama tumwebaza kubanga yansobozesa nze ne mukulu wange oyo okubeera abaana abalungi kubanga singa tetwali baana balungi abantu tebanditwanguyiddwa naye olwokubanga twali nga mama yatuteekateeka bulungi buli muntu yatwanguyirwa otyo kakati mu kanisa mukyagenda mu kanisa nga mama awumudde musabira wa twasigala tusabira Besaniya kakati ekiseera kyatuuka olwo nze ate ne bantwala ne ngenda okusoma ku Najanankumbi ku YCS yesebo kakati awo ne mbeera nga mbeera entinda ew'oyo mulamu waffe ewa sisita waffe n'abaana kuba n'abaana baali basoma nga nange nsoma nga ate oli munnamawulire tabeerawo kati nga tulina obeerawo ffe n'omukozi kati awo ne ntandika okusabira ku Adventist Center KCC ekitegeeza kati nobeera ku KCC okumala ebbanga kati ku Adventist Center awo wenyini wenjagala tutandike kati okugenda kubanga njagala kutandika kulaba obuweereza obutandise okuyingira Yesu Kristo omutegedde bakubatiza wabatizibwa baali bambatiza mama agenda okufa nga nabatizibwa ng'okyali muto naye wabatizibwa ng'obitegeera oba nga tonnabitegeera nali mbitegeera naye si nnyo okubanga okwawukana ne mu kiseera kino ebiseera ebyo ng'okubatiza omwana tubeera mu Bible class batusomesa musooka ne musoma nga bwe twasoma mu gigi nno ffe mu biseera byetunabakutuuka kubeera bakristaayo eno gye tuli leero twasomanga kati nga bw'oyita nga bakubatiza nga babayisaamu bulungi ne babayi emisingi gyonna ne bagibayigiriza n'otuuka okwatula wali nga buli kimu okitegedde naye nzikiriza nti wadde kale ebibuuzo nabiyita naye nabatizibwa lwa kinyumu kinyumu ng'olaba abalala bagenda nange bannange kangende ate ebiseera ebyo nga bw'oba obatizibwa pate ne musooka mulya ku masala kati tubeera ne pate ewaka bakukolera pate kati kyali kinyumu naye kati onyweza otya obukristaayo kakati bwe ngenda ku Adventist Center olwo ndi muvubuka twasigala era tugenda ne tugenda nga ne tusaba ne tumaliriza kakati mmaliriza nga olwo maze n'okufumbirwa wali nagenda nga yes naye kati okumanyira ddala nti nno okukyuka kale ngera bw'ogambye nti okugamba nti kino sijja kikola ekyo kyo kyali munze okuviira ddala nga ndi muto nambeera ngamba naye ekyo sijja kikola sijja kuswaza Katonda wange sijja kuswaza bazadde bange ekyo kyo ffenna ate sinze nzekka naye ffenna ekyo kyatukuliramu nga tobikola n'ogamba sijja bikola nja kuswaza Katonda wange n'olwaleero ekyo nkirina era waliwo kyoba ogenda okukola n'ogamba naye kino sijja kukikola nja kuswaza Katonda wange ate nswaze ne bazadde bange wadde tebaliiwo naye mba mbaswazizza kubanga akulaba agamba omwana wa gundi n'akola bw'ati ekyo kyo nali nkirina naye okunywera nti nywerere ddala mu bukristaayo mbeere nga kati ne byensinza mbitegeerera ddala ndowooza yali 2000
mwetaano. 25. Yes. Okuze otandise okulya ku nnyama ekaluba oba ku muwogo ngamba ekigambo otandise okubeera nga okitegeera. Yes. N'olyoka osituka oli mu Kampala, SDA Kampala. Kakati nendyoka mbeerayo naye nga byenkola kati mbitegeera. Kati njagala ombuulire ku mugugu guli ogw'obuweereza gutandika ddi okujja mu bulamu bwo? Omugugu ogw'obuweereza gutandika mu 2009. Ekikoligo kya Yesu ekiwewuka bwakyetikka twagala tumanye kikoligo kye. Ffenna tubeera mu kkanisa naye nga tuyiteekeddwa okuweereza. Naye ate ebiseera ebisinga twagala okuweerezebwa batuweereze okusinga. Kakati njagala olabe nti emyaka egyo gyonna egy'obulamu bwange nali mu kkanisa naye nga njagala kuweerezebwa. Era ku Adventist Center bwe nagenda nga nensinza nenvaayo nenzira ewaka. Kakati ebiseera ebyo nali mmaze n'okufumbirwa. Ssebo 29 nga nina n'abaana 3. Naye ntuula nze nnyini neneekubamu kubanga twagendanga ku church era ne tuvaayo. Naye neekubamu ne ŋŋamba naye ekintambuzanga kinzije Namasuba ngende ku Adventist Center okusinza Katonda. Kiki olugendo luno nga luwanvu mutuuka leeti jaamu aba mungi kwegambanga olinga ddala atakola makulu mu byokola. Kati waliyo church e Namasuba njogera ne sister wange kuba nali mbeera naye nemugaana y'omanyi ndaba nga twemenya Katonda tusobola okumuweerereza mu kifo kino ekyokumpi ne tumusinza singa okutindiga ne tutuuka leeti tutuuka tunyiize kubanga jaamu abadde mungi kyandibadde kirungi tukyuse tusinzize wano ki okumpi yessebo Namasuba SDA ne tutandika osinzizaawo. Kakati tutandika n'okwenvolvinga mu programs eza church. Abaali basinza ne tuddayo eka nga okusinza kuwedde nga tetusiibayo ne lanchi tetugirya. Tutuuka eri embeera n'ekyuka. Ne tutandika okubeera nga tubeerayo programs eza church zonna tuzibeeramu. Naye programu gye nasinga okwettanira ey'okusaba n'okusiiba. Okusaba n'okusiiba bwe bugugu gweweetikka bwe buweereza bwo. Mukama nga mulungi. Ate ekifo ekiyitibwa okusaba abantu bangi nnyo tutuganye nti buli omu kimugwanidde okubanga asaba, naye waliwo abantu abatannakitwala kubanga waliwo abantu Katonda bawadde okubeera nga bo balina kubanga beegayirizi abayimirira mu kituli kwegamba ne beegayirira ku lw'abantu abalala. Era ekyawandiikibwa ebyawandiikibwa weebiri lina omukyala gwe bayita Kaloze ne basuula yakubira oluliri olwa 37 awo agambibwa okuba nti ye omulimu gwe yabeeranga mu kkanisa nga asaba ng'asinza nga awaayo asiiba n'okusaba. Owulidde? Kakati awo njagala otubulireko ku buweereza obwo engeri gy'obutandikamu engeri gye butandika okumera emirandira n'okuleeta ebibala. Ssebo kakati nga bwe kubeerayo ku church nga ŋŋendayo nensiibayo ne tusabira naye nga mu mazima saalina nnyo bintu kubanga n'emyaka gye ndimu era tegyali giri awo nti nno olina oba obuzibu obukutwala nti nno osabe osiibe. Naye nanyumirwanga nnyo okugenda okusabira ku bantu abalala abalina obuzibu abayita mu kusomoozebwa. Kakati 2010 olwo twali tuzimba enajeera n'omwami wo Ssebo. Kakati naye ate omwami wange si mu Adventi yetakyukanga paka nakati nedda Ssebo. Otyo naye ng'ate tatugaana era nga afaayo nnyo okuba yanguyiza musobola okugenda n'abaana mu ssabe. Era bwe yagenda enajeera
nga n'agenda n'alaba n'anoonya ekkanisa y'Abadvent weeri. Osobola okubeera nga mukyala wo osinza. Kakati kyava ŋŋamba naye nalabye kyaki ey'Abadvent e Najeera. Kakati mbadde nteesa Saturday mutandike okusinzizanga e Najeera musobole okumanyiira. Naye nga ye omwami tugende asinza. Nedda ssebo atutwala n'atulekawo n'akomawo n'atunona. Mukama nga w'amaanyi. Awo nno tugenda okutandika okutegeera ate ebisingawo kubanga okubeera mu famire nga gwe oli mukristaayo ate ng'omwami tannaba kukyuka yeewuunyisa, naye awo ojja kutubuulirako obulamu obusisinkana otya okubeera n'omwami ate n'aba nga akyagala. Sebo kakati 2019 omwo mwennyini nga mu Novemba tutandika okusinzizanga e Najeera ku kyaki era ng'akeera n'atutwala ye n'agenda mu mirimu gye n'amala n'atunona olw'eggulu. Naye kakati kiri ekyokusaba n'okusiiba wadde nga nali natandika nga ndi muto nga nkikola naye ate kati wano nga kitandise okukolera ddala amakulu mu bulamu bwange. Ng'owulira okinyumirwa okyagala okukikola ate nga si kyangu kubanga naddala okusiiba okwo abantu abasiiba batono nnyo. Naye ekyawandiikibwa kino kankisome kantwala omukisa guno gukisoma Luka 2 okuva ku lulwa 36. Bayibuli egamba nti awo waaliwo Ana nabbi omukazi muwala wa Fanweri ow'omu kika kya Aseri era yali yakamala emyaka mingi, yabeera ne bba emyaka 7 okuva mu buto bwe, naye yali nnamwandu nga yakamala emyaka 84 ataavanga mu yeekaalu ng'asinza n'okusiibanga n'okwegayiriranga ekiro n'emisana. Buweereza bwennyini obw'okusiiba, okusaba n'okwegayirira emisana n'ekiro. Amiina. Kakati nange ngende Najeera. Kakati 2010 tusenguka ne tudde Najeera enamasuba tuvuddeyo. Kakati ne tuyingira mu church. Ebiseera ebyo nali sinatandika kukola nga nkyali waka. Kakati obudde nali nina bungi. Mukama mwebaza. Era ebiseera ebisinga nabeeranga ku church ng'osiiba nga bwe wabeerayo okusaba n'okusiiba kuba twabeeranga n'okusaba n'okusiiba buli Tuesday ku church nga nkubeeramu. Bwe kubeerayo okwa zooni entinda ng'era nkubeeramu. Mukama mwebaza yansobozesanga. Nga mulina ebibinja ebikwatagana ne mga tusabe. Yesebo. Kakati twalina n'ennaku ffe ze tuweewaffe nnyini n'emikwano gyange era nga tusaba tusiiba. Kati Mukama mwebaza nga yatusobozesa ng'era n'abantu ababa bazze ku church nga balina emitawaana era nga tugenda ne tubakyalira. Musaba nabo. Yesebo. Katusooke tukwatirire awo omulamu waffe omulungi tugenda kukwatiramu katono nnyo bwe tukomawo kalulu kaffe akasembayo bwe tugenda okutegeerera obuweereza buno munnaffe Naome bwalimu engeri gy'asabamu atulage n'okutulaga ebyo ebirabikako ebiteegaanika nti Katonda awulira era ayanukula essaala. Kale tuvaawo katukomewo. Mu nsi y'okuyimba waliyo obuwanguzi. Yesu yayimbanga mu nsozi ng'agulumiza kitaawe era yawangula. Okimanyi nti nno bangi tetumanyi okuyimba gye kwava. Katonda yawandiika ennyimba naye akozesa abantu. Era tetumanyi lwaki tuyimba. Era okimanyi nti nno ebimu ku bye tugenda nabyo mu ggulu kuyimba. Yesu jafuukira tuyimba ku kwagala kwa Yesu gye tuli. Okuyimba kyetaago era kikutula enjegere eri abo abasibiddwa.
era kiwummulo eri abo abazitoowereddwa. Nkuleetedde puroguramu Yimba Nange egenda okukulyowa omwoyo era egenda okuweweeza emmeeme ekuzzeemu essuubi. Tosubwa buli Saturday puroguramu eno Yimba Nange ssaawa 3 okutuusa ssaawa 4 ez'akawungeezi. Nange omwanjuzi wo Elizabeth Ndagire. Yesu eyeegombebwa mu mawanga gonna ye kennyini yali bujulizi. Julira Mukama ofuuke omukisa eri abalala. Kulikayo mukuwummulamu okwo era oli wakati mu program Julira Mukama wano ku 3ABN TV obubaka obutajumbuluddwa. Tukyagenda maaso ne munnaffe Naome omukyala alina obuweereza obw'okusaba era nga tukkiriza nti nno Mukama Katonda ali naye. Ekituufu kiri nti Mukama Katonda yagaba ebirabo mu kkanisa. Buli muntu n'amuwa era tewali kkanisa, tewali muntu yeegatta ku kkanisa atalina mugugu oba atalina buvunaanyizibwa Mukama Katonda bwamukwasizza. Ne lwakuba nti abantu abamu obutafaayo ayinza okujjanga munnaffe bw'agambye nga ye ayagala kuweerezebwa naye nga tayagala kuweereza. Ekyo nno si kirungi era kyalibadde kirungi ffenna naddala aboota puroguramu eno obuliro okukitegeera nti buli muntu kimugwanidde okuzuula kiki Mukama Katonda kyayagala akole ate era n'akituulamu n'akikola. Otegedde obuweereza. Ekisinza okuncamula kwe kugamba nti nno oli mwegayirizi, omwami akusitula n'akutwala bulungi nnyo ku kyaki naye ate ye naddeeka n'atabibeeramu. Owulira otyanga ekintu ekyo weekiri? Ekintu ekyo amazima ng'era bwe nakugambye nti ne bwe nali nga nkiyingiramu saakitegeera. Saategeera bunene bwakyo. Naye oluvannyuma mmanya obunene bwakyo. Naye ate nga sikyalina kye nsobola kukola ki kukyusa. Naye musabira. Musabira ate neebaza Mukama nti newankubadde nga nali nkiyingiddemu nga sikitegedde Katonda abadde bw'akisa gye ndi. Kubanga abantu bangi abafumbiddwa abantu abatali Badiventi ne babajja mu kanisa. Bantu bangi ababafumbiddwa ng'abiyita byangu ne bikaluba nebitabuka kabeka singe n'ajula n'obiddukamu. Yesebo. Abamu ne babagaana. Ekyawandiikibwa kiri wano eno mu bbaluwa ya Peetero esooka essula ey'okusatu. Agamba bwe mutyo abakazi mugonderenga babbammwe bennyini era bwe wabangawo abatakkiriza kigambo balyoke bafunibwenga awatali kigambo olw'empisa z'abakazi baabwe. Okirabye nti empisa zo ze zigenda okumukyusa. Nagamba bwe balaba empisa zammwe ennongoofu ez'okutya obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu obw'okuluka enviiri n'okunaanika ezzaabu n'okwambala engoye naye omuntu ow'omwoyo atalabika mu kyambalo ekitayonooneka gwe mwoyo omuwombefu omuteefu era gwe gw'omuwendo omungi mu maaso ga Katonda. Amiina. Kale ndowooza ekyo kigambo kyokka kyokka owulira nti nno kisobola singa obulamu bwo busobola okubeera enjiri gy'ali ate kiyinza okusukkuluma n'ebigambo. Nsaba Mukama ansobozese. Amiina. Ate nzikiriza nti Katonda yakyusa. Kikituufu. Era mulindiridde Mukama nga nzikiriza nti olunaku lumu mu bingi byakoze n'ekyali kikola. Amiina. Amiina.
kati tubuulire ku buweereza buno engeri gye buyimiriddemu obuvunaanyizibwa ogambye nti no kati oli mu East Kampala SDA kati mwamaze okuziibwa ati mutuuka mutya okuyingira mu East Kampala? Kakati tumaliriza okuzimba ne tusenguka mu 2010 May nembeera Nigeria. Amina. Nensinza Katonda era ne muweereza. Kati ova Nigeria paka East Kampala? Esebo. Otyo? Ensonga emu ezantwala East Kampala omwana omulenzi gwe nazaalira Nigeria era bwe bujulirwa bwe ngenda obbawa yalwawo nnyo okwogera naaweza emyaka 4 nga tayogera naye nga tafulumyangako wadde ekigambo eriyo okugamba nti oba omwana aluddewo naye alina ebigambo ebitonotono byayogera oba ananaagira oba akola ki naye nga tetuwuliranga ku kigambo kimuvaamu nti wadde mami wadde dadi wadde ki kakati bw'atandika okwogera ku myaka 5 kumpi 5 gyali ena naye ng'agenda wezi 5 bw'atandika okwogera yatandika ng'ayogera bigambo bya luzungu kakati olw'okuba nti nno yali nga tuyise mu mbeera enzibu ennyo okutuuka omwana oyo okwogera tetwayagala mutaataaganya okubeera mu church ey'Oluganda kubanga ebigambo yali tabitegeera. So ekikujja Nigeria n'obuuka ekkanisa eziri awo okugenda East Kampala olw'okuba nti eri bali mu Luganda kyokka ng'omwana amaze ebbanga ggwanvu nga tayogera awo awamukidde mu luzungu okutandika okwogera otyo. Kakati omwana tubeera naye era Nigeria ku church naye nga ebintu aba tabikola ki tabitegeera. Kakati nendowoozaamu era Mukama namwebuuzaako nga sinnavaawo kubanga nze sirina kyenkola nga Mukama simwebuuzizzaako okuva lwe namutegeera okuva lwe yannyamba ne mutegeera okusingako bwe nali mumanyi before. Kati mugamba Mukama ne mubuuza nti naye nkole ntya. Ngezaako okugenda ku Mount Olives church ey'Enaalya ey'Oluzungu naye Katonda n'atanzikiriza. Sijja bigendamu bungi ebyo kubanga bayinza obutabitegeera abatulaba naye naye Katonda teyanzikiriza. Oba tuwawulirayo mirembe? No, nedda. Era nenzirayo Nigeria ne mugamba Mukama kale bw'obanga owulira ng'oyagala nve wano nkusaba nte onfunire kanisa gye naagenda n'ensinza omwana ono n'asobola okubanga naye asobola okubitegeera ate n'anyweza okusinga ate lwe tunamba nga tumutwala nga ye tafolowinga. Mukama mwebaza nalina neighbor wange ng'asabira ku KCCA. Kakati tuli ba neighbors musanga nangamba Naomi twatandisewo branch eya KCCA ekira konze Mukama yeebale nangamba ndowooza era ojja kujja eyo ne mugamba Mukama bw'anaabakkiriza nja kujja. Kakati kyantwalira ebbanga ne sigenda kati waliwo memba omulala gwe nali nsaba naye nga agira nasabira ku KCCA n'agira nasabirako Nigeria naye ankubira essimu naŋŋamba kolo ffe twali tufumba Nigeria kati nga ŋŋamba ate nga nze muwanika wa famire naŋŋamba mpeereza ssente za lanchi naye sisobodde kuweereza nga bulijjo kubanga kati nina ozigamanyaamu emirundi emeka 2 kubanga watandiseyo branch eya KCCA ate mbadde njagala nti nsabire eno neeno nja kubanga nzijjako nzikaale ssebo naŋŋamba ndowooza ojja kujja otukyalireko ne mugamba bwe naaba nsobodde Katonda nga nsobozezza nja kujja nembeerayo kati after some time ngenda neŋŋamba kangende mbakyalireko neŋŋendayo era bwe natuukayo Mukama
nasooka mwebuuza nsi nagenda ne ŋŋenda bwe nadda bwe natuukayo ne mpulirayo emirembe ne mpulira emirembe abaana ne bawulira emirembe n'omwana olyo neera emirembe Mukama yagiwaawo kati Mukama ne mmwebuuzaako ne mugamba obanga okkiriza mbeere mu kkanisa eno nkusaba era nkomewo Mukama mwebaza nenzirayo n'ateekawo precedence nemberanga nga ŋŋenda bwentyo bwe ŋŋenda East Kampala Sebo notandika okunywerera ddala yesebo ate nentuukayo ng'obuweereza gye buli engeri gye yali etandika obutandisi ng'obuweereza gye buli katubulire ku buweereza obwo obuweereza bukwasaganya mutya era tubulire ku bibala ebirabikako byemulabyeko ddala nga muweereza mu buweereza obwo bw'okusaba n'okwegayirira sebo ku East Kampala oba n'emabega n'emabega Mukama mwebaza nti obuweereza obwo nga tubukola Katonda yali mwesigwa n'awulira okusaba kwaffe bingi bye twasabiranga Katonda yabikola yabikola nga mubiraba musaba ate ne mulaba ebikwatikako oti ddala mutuufu Mukama yakyanukudde kikino weekiri yesebo owulira otya mulinga ky'osabidde okiraba kikoleddwa oyina engeri gy'oyongera okunywera mu kukkiriza otyo kubanga engeri kati ngaffe abakulidde mu kanisa ey'Abadventi oba kale n'abalala abali mu madiini amalala naye nga basoma Bayibuli tutandikira ddala emabega nga tulaba Aburahamu Katonda ayogera naye akola ebikulu mu bulamu bwe ne tutambulira ddala ne tulaba ebyamagero bingi Banaamani Katonda n'abawonya bingi Bahana byonna ne tubiraba nga Katonda abikola Basamusoni n'asaba newankubadde yali ayonoonye nnyo naye n'asaba essaala esembayo Katonda n'agiwulira kati ebyo twabisomanga ne tubiwulira naye nga osigala ogamba ddala byaliwo oba ngero bugero tusomako busomi kutu naye ne tubiraba nga Katonda abikola ne tubiraba abantu nga tebasobodde nga oba olina abeera n'embuto nga zivaamu ne mwegatta naye mu kusaba n'azaala abaana ne mubalabako tutulire ku bujulizi obwo bwe mwasabirako ne mugamba nti no wuuno tuweeyo ku bujulizi obwo olw'okuba nti no Nigeria ekyaki eri mu kibuga abantu abasinga babanga bazibuzi nga bajja buzi kukyala ne baleka ensonga zaabwe nedda ng'abeerawo naye namala n'asenguka kakati ate engeri gye twali mu buweereza nga tobeera nnyo nti n'ogambe kakati ono bamuyitaani kambi recording ebiki gwe ng'obeera ku kiri kyakoze eki omugugu guli gwalina kumwetikkirako naye nzijukira abakyala benzijukira baali babiri benzijukira omu yali abeera Kiwaatule era omukadde Musana Patrick ow'ennajeera ye yamuŋŋamba nti omukyala ono amaze mu bufumbo ebbanga naye takola ki talina mwana mbadde nsaba tumwegayirireko ne tugendanga ne twegayirira ku lw'omukyala oyo Mukama mwebaza wayitawo ebbanga omukyala n'agamba mukadde Musana nti yali afunye olubuto naye omukyala oyo tetwaddamu mmulaba ne basenguka kati simanyi oba omukadde ye yaddamu n'amulabako ng'azadde naye nga Katonda ekyo yakikola era omukyala omulala naye yali abeera Nigeria wansi naye yakyuka bukyusi twakola effort n'akyuka naye era nga naye alina obuzibu obwo obw'obutazaala ne tumwegayiririra Mukama n'atuyamba n'azaalayo omwana twamulabako agulumisibwe Mukama waffe Yesu Kristo ayanukula okusaba kwaffe era ekyawandiikibwa kwegamba kiri awo mu Zabuli 65 agamba nti nno ayi gwe awulira okusaba bonna abalina omubiri balijja gy'oli kwegamba Katonda bwe tusaba awulira era buli alina omubiri agwanidde agende eri Katonda Katonda ayanukule kakati awo essaala ezo ze musaba
n'ayanukula over the years engeri gye mutambuddemu n'okusaba okwo nga Mukama ayanukula bwe bujulizi bwe twandyagadde okubeera nga tukwatako olwakadde akatuliiridde empiiga tuyinza obutabwongerako kakano tujja bwongerako omulundi guddako nsaba otunule mu kamera eyo ntanda ki gy'osibirira omulabi waffe sabo entanda gye nsibirira omulabi waffe nga bwe ŋŋambye nti twasaba n'abakyala abo ne bazaala abaana twasabira n'abatalina mirimu ne bafuna emirimu twasabira ebintu bingi Katonda n'abikola ne tubirabako n'amaaso gaffe entanda gye nandisibiridde omuntu atulaba nti Katonda gy'ali Katonda ayinza byonna Katonda talina kimulema buli kintu kyonna kasitobera n'okukkiriza mu ye asobola okukikola talina kimulema byonna by'olowooza nti Katonda tabiyinza abiyinza era abiyinziriza ddala naye olina okusitula okukkiriza kwo n'omukkiriza nti abisobola era ne weesiba ku lulwe naye ajja kuyisa mu mbeera zonna webale nnyo webalire ddala omukisa gw'otuwadde okutuwa obujulizo webale nnyo omulabi waffe atulaba ku lutebe lwaffe ABN era tukwebaza olw'akaseera ako koofisizza okubanga puroguramu eno gy'otwawuliro nate okutuusa omulundi ogujja oguddako tusuubira Mukama ajja kumukomyawo munnaffe atwongere obujulizi obadde nsaba otuweereyo essaala efuulikira watukaakano katwebaze Mukama omutukuvu Katonda waffe omulungi ow'omuggulu tukwebaza tukutendereza tukugulumiza kubanga otuwadde omukisa ogwogera ku bukulu bwo n'amaanyi go bingi byokoze mu bulamu bwange bingi byokoze mu bulamu bw'abatulaba bingi byokoze eri abaweereza abo aba 3ABN bingi byokoze mu kkanisa yo bingi byokoze mu nsi yonna tukwebaza taata omulungi ow'omuggulu eri abantu abali eyo nga bagamba nti naye ddala omukyalo oyo byayogera ddala bituufu Mukama nga balina emigugu nga minene nnyo nga bayinza okulowooza nti gyo tegisobola kuvaawo naye bingi byokoze nkusaba nga nkwegayirira basisinkane nga bwe wansisinkana nabo okole ku nsonga zaabwe omulundi oguliddako Mukama nabo basobole okujja bakuweera obujulirwa ensi emanye tutusinza Katonda omulamu ow'omuggulu atalina kimulema weebala okubeera wamu naffe yongera okubeera wamu naffe ne programs endala zonna eziddako yongera okubeera wamu ne 3ABN etuuse obubaka eri abantu bonna abantu bakyuke badde gy'oli kwe kusaba kwaffe okuyita mu nnya ya mwana Yesu Kristo Mukama waffe amina agulumizibwe atenderezebwe emirembe gyonna Mukama waffe Yesu Kristo webale nnyo akaseera ako koofisizaawo okwota puroguramu eno obuliro tujja kuddingana nate omulundi oguddako jjukira nti buli Saturday okuva ku ssaawa emu okuva ku ssaawa 2 ez'akawungeezi ne Tuesday okuva ku ssaawa emu okuva ku ssaawa 2 ez'akawungeezi obeera ku puroguramu Julira Mukama ku 3ABN TV obubaka obutajunguluddwa obeere bulungi mweraba